ku Sunday nanga nti nze kyangana okusaba seetoowaza nababbi nga bafukamidde beetoowaza okusinga nze nanga nti nze buli lwe ŋŋendako mu church nsangayo ababbi bemmanyi obulungi nga tebabba wansi wa kawumbi naye mwana wattu nga wansi w'emmeeza awo mu kwetoowaza basinga nze ate atali mubbi n'agamba bwe naafukamira nabo sitaani ayinza Katonda ayinza okunkyawa n'agatufaanagana nabo kambaleke babeere mu church nga beetoowaza nze Katonda nja mwagalira eno Kato afudde mukkiriza ate nabagamba abafiira mu kukkiriza tugenda butereevu eri Katonda Kato wano si wa mufu wano tuli wa mugenzi obukkiriza bw'omuntu kwagala banne Kato abadde alina omukwano ng'ayagala ate ayagaliza ebintu ebyo bibiri bya njawulo omuntu asobola okwagala naye nga takwagaliza ng'akwagala nnyo ofe aba akwagadde naye eri bw'akwagala nga n'okwagaliza akwagaliza aba ayagala osigalewo kati Katonda ayagala muntu n'okumwagaliza Kato gwe mulaba wano mulamu kyenjagala okusembyayo okugumya famire eno n'ab'emikwano fe abafa nga tufudde nga tukkiriza tubanga ebyennyanja ebikalu n'ebyolabanga ebiri ku mudaala kubeerako ebifu n'ebiramu era bw'ogenda ebusego bagatte mumpe ekifu naye mwana wattu byogatte mumpe ekifu byafa ne babikalirira ku muliro ne bimalako wiiki gw'oyagalako kiramu toyagala kifu Kato alinga eyeebasenge ebyennyanja bwe bibeera ebusega ku midaala naye mulamu kambabuulire ate mulimu abatambula nga mugende muteekeko bendera abaddipi mbayita muje muteekeko bendera yammwe bwe tumaliza pasita ayagala kutubuuzaako Katonda adduke kutubuuzaako buuza pasita sobola butakutubuuzaako abaddipi nsaba muteekeko bendera yammwe abaddipi nsaba tuteekeko bendera basaba ne banyama aba Democratic Party abagikirizaamu emisana n'ekiro mweyongere wano basaba ne banyabo temufaayo tugenda kuyimba naye katubeeko kye twogera nga sinnaako ganzika lugoye luno bafonayo members abali wano mudde wemuti basaba ne banyabo ab'omunju muno amanya nze Babire Maria Kabanda omuwanika wa Democratic Party mu Uganda n'ebweru waayo sinze nabagamba luli omufu yakafa ekiro nabagamba sinze ntwala DP naye nze nsaanidde okwogera ku mugenzi ono eri abali mu DP nga tasaana kuyimirira wano mu maaso g'abantu nolwekyo ngenda kwogera ku muganda wange mukwano gwange munnabyabufuzi ensi gwetaategeera munnakatemba nga sinabaako ebigambo byenjogera munzikirize mbakubagizeeko nti bannange nga kitalo nnyo ffe aba Democratic Party tufiiriddwa omuzira waffe njagala okwebaza bannakatemba era abayimbi okutuyambako okola omukolo guno ffe twandibadde tukwata mu mukolo guno ffekka naye njagala okubeebaza ennyo mwebale tukwasizaako okulaba nga omukolo guno gufaanana nga bwe guli bwe guti basaba ne bannyawo omugenzi gwe tugenda okuziika Kato Lubwama abadde munna Democratic Party ddala atakyukakyuka ku Lwokuna olwa wiiki ewedde yampita adda mpita Kasiisi yangamba Siisi ndudde okukulabako jangu ne mugamba ngenda ku Canadian Embassy ku Lwokuna yankubira Lwakusatu ne mugamba nja kukulaba
bwe nava ku embase nenzija munoonyi ne mulaba ku popopo ne mungabo badde ngamba ki timbadde ndudde okukulabako nanga nti naye mmanyi nga dipi twagisigalamu babiri ne mugamba olimba tulina abantu bangi nnyo aba Democratic Party. Dipi abadde ajagala ate ng'ayogera mazima. Dipi agikoleredde kyova olaba nnakunze era nja kwebaza aba Democratic Party abali wano okuba nti mubaddewo wano era mbasaba mubeerewo paka nga tumaze okumuziika. Ffe okubeera aba Dipi ne tukuwa kino ekitiibwa ne tubeerawo ntusobola n'ennaku zino zonna kabonero akalaga obuzira. N'olwekyo tugenda okuteeka olugoye olw'obuzira ku munnaffe muna Democratic Party. Naye nga sinateekako olugoye luno njagala kubasaba. Omuntu omu yaŋŋamba nti bw'olaba ekintu abayindi kye bayingiddemu nga bizinesi abayindi mwebali naawe yingira. Ye aba Uganda baba baki abatalaba nti abayindi kati bali muki mu firimu bali mu kuzannya firimu. Abayindi bali mu kuzannya firimu kati bebamu kati banatera kulyawo aba Nigeria. Bwe tulaba abayimbi baffe nga bataddemu amaanyi bannaye tubawagire. Nasabye dda Bannakatemba nga mbasaba nti omuzannyo Kato ku Lwokuna bwe namusanga yali ayambadde ekkanzu atadde kooti ataddeko akamuli wonna embuuza nga ate mugenda kwanjula nanga nedda tugenda tulina omuzannyo gwe tuzannya tugenda kulaba nti tugumaliriza. Nsaba Bannakatemba naffe tujja kubawagira. Omuzannyo gwe gwabadde azannya mu bulambike bulungi bakyadde ayagala mujja kituukiriza. Kuno okusaba abakungu ba gavumenti abasinga tebaliiwo naye mmanyi obubaka bujja batuusa. Basaba ne bannyabo. Nze bwe nalabanga ekimu ekisinga okutawaanya Uganda nga mpulira ba Kato Lubwama ba Abemiki babeera ku TV ku radio nga bakaabira batwala abantu Nabbuto n'abalala bagende babajjanjaba emitima. Bwe nagenda mu Germany nalekayo ebintu byange byonna ebyokusitula nenja nga nsudde ekyuma ekiyambako okulongoosa emitima. Nenkwata ekyuma ekyo nenkiwa Mulago wali. Bannamasaka ne baŋŋamba okwata otya ekyuma kyaffe nkwanifajja kireka Masaka n'okiteeka Mulago. Era okulongoosa emitima kati batandikira ku kyuma ekyo Katikkiro kyakwata n'akikwasa Mulago. Njagala kuba mulanga ekyo ekyuma tekimala. Balongoosa obuntuntu obutonotono. Naye wano gavumenti erina obusobozi obusobola okugula ebyuma ebijjanjaba emitima wano Mulago. Institute bagiteekawo institute nti ya mutima eddwaliro ly'emitima naye temuli byuma era abantu bakyagenda e India obuwumbi n'obuwumbi. Ekirungi nakyo ekirungi nawe kibakuttemu kati nabo basirika busirisi ogeroga nti yasirikidde ku nnyonyi ogenda kusirika katwagala nabo Katonda abateekemu omutima ogw'okukolera Bannayuganda obusobozi obugula ebyuma ebiyamba ku mitima ebirongoosa emitima tubirina. Akati nga tumaliriza ebafuna byogera ekiro njagala tuteeke olugoye ku muzira waffe omwana abadde anjukiza nti yogera amabuga ge twawadde obukadde 5 twakawa obukadde 5 obwo buli official nze okubayo najja wonna buli kiro nywesa abantu ne katugenda kunywa ekiro kubanga Kato bwe yali ayagala wamasula kiri okwetwajja wano buli kiro tunywa ezo situzibala naye ffe nga badde mukwatiki officially twaddeyo obukadde 5 naye nga tukyawaayo kubanga nze ku Sande nzikirira mu kyalo ab'omukyalo n'okuleka nga abasanyufu eno bagamba nti bagamba mulina okulya n'okunywa n'okuzina gye tugenda nze nnyingirawo nkya mu National Theatre temugenda kundaba mala okutereeza ab'omukyalo bamanye nti Kato abadde wa Democratic Party. ODP ataleo atakeso kila siku ODP ataleo tulina DP akano mwena DP
Joseph Kasolo engineer yagitandika nga bulijjo mazima na bwenkanya bwemubala ogwaffe bw'ofunye ekikonde otegeeza DP UIJ Kato wamae ndengere ekikonde DP sere kwaliza kabagere madini yetuwage nga bulijjo sola mbagaga tweyanzeeke aba Democratic Party EDPA nze sijja byabufuzi ne bwe mulyogera mutya sijja kujja byabufuzi ebyo bintu biri bye nagaana ebyobufuzi ne Rotary nsaba nsumba mpa ebigambo kuba mmanyi oli time bad jangu oyogereko eri abantu bano naddala ku lwa mukwano gwono okibala taata Christopher Mukiibi agenda kwogera tukutendereza Yesu oli mwana Yesu omusa gogunaziza nebaza abakamanyi fenna tukutendereza Yesu oli mwana Dr. Bosa Yesu omusa gogunaziza nebaza omulokozi anyimbe munakange wanazake bibi obugalo mpola wangula n'omusaayi gwo akamanyi wanazake bibi wangula n'omusaayi gwo sitani yaswaziwa wanazake bibi bannange nga kitalo nnyo ab'ebitiibwa mwenna amiina kwaya nze yagitandise era nze agiggadde mukama waffe yebazibwe nnyo sebo Uncle Abe Mukiibi ab'ebitiibwa mwenna all protocol observed amannya gange nze Wilson Bugembe ndi pastor ate era ndi mudongo all protocol observed nze omu ku bantu abalaba ennyo Uncle Kato ku TV nga atunyumya nnyo naye ekyewuunyisa wadde ndwawo musisinkana namusisinkana ennaku nga 6 emabega twabaddeyo ku mukolo ffembi minisita omu yabadde ayanjuza omwana we minisita oba wa finance ne tudda ebbali ne tunyumya ne Uncle Kato okumala ndowooza eddakiika nga 3 nze kyesaamanya nti yali atusiibula era n'ekifaananyi kye napositinze omusiibula kiri very very recent nenziramu nenzijukira ebigambo byayogedde nange era nembikuuma nnyo ndeeta okusaasira okuva eri ekkanisa yaffe ya Worship House
ennaku ezo mwannyinaze Justin Nabbosa yalina ekivvulu mu Serena. Kato n'avayo n'amulangira nnyo n'amulangirako. Oluganda nalwo banna n'amulangirako. Bannange kitalo nnyo, kitalo ddala. Ebigambo ebyange si bingi nnyo. Ku lunaku olwa Mande ndowooza eyo gye nnaasaba essaala. Kansembyeyo kano wammanga. Mu Bayibuli mulimu omusajja bamuyita Laazaalo. Yabeeranga mu kitundu kye kimu n'omusajja gwe bayita n'omusajja omugagga ennyo. Gwe Bayibuli ega nti bonna bwe yali yagaana Katonda n'agenda yagaana okugamba Ibulayimu nti gamba oyo Laazaalo ali mu ggulu lw'amazzi. Ibulayimu n'amuddamu n'amugamba nti wakati wo naffe waliwo olukonko lunene nnyo. Saba Dokita tusanyusa okukulaba. Ngende mu maaso nindeko ngende mu maaso. Omugagga n'agamba omwavu nti kale waakiri addeyo mu nnyumba yange alabule abasigaddeyo, kuba mu nnyumba yange ninamu abantu 5. Abakyawulirizaako mugambe nti amiina. N'endala emu ennene gamba nti amiina. Era Ibulayimu n'amugamba nti wadde omufu anaazuukira era tebajja mukkiriza, kubanga ku nsi waliyo bannabbi bange n'abatume bange. Omugagga n'amugamba nti abo babalabula buli lunaku naye tebawulira. Mbakubiriza okwagala Mukama. Olwaleero Anko Kato taliwo. Kato asirise ndisuwa yandiyagadde ndabule abantu be. N'obulamu n'ebigambo ebyo kanisa yaffe tetuli bulungi nnyo naffe tuzimba, naye tujja kuwayo $1,000,000 okuyambako mu kuziika. Mukama abawo mukisa neyanziza nnyo, mukisa gompadde ssebo. Mukama akuwomukisa.
tawanfono ebigambo byayogera ku taata Christopher Mukiibi kubanga ffenna tuzanya emizannyo naye buli omu alina idowe Kato ng'ayambala nnyo akakofiira oba badimula ng'ayambala nnyo akakofiira akayigira ku ono. Mwebale nnyo mwebale ddala bannange bakungubazi bannange kitalo nnyo kitalo ddala abange kitalo nnyo Kato Lubwama oyo sirina luziba ne lukya n'olulala n'olulala Kato yatandikira kunze okwagala okuzannya n'abantu bakulidde kunze bonna basenkubuge baani bakibuuka balekisi mukulu balabidde ku Christopher Mukiibi twayitibwanga Kayaayu Prayers kaakati ogerako ku nasambi enzi bwe babanga bampita nanzindiwo bampita ati owange jangu otwogere ewange akayusi kalungi nnyo naye katyo naye Kato yakwata ebigambo ngenze ntambula emabega eno wengira bwendi bakwata ebigambo byange bonna benkulembedde bannange nkakasa nti ku bannakatemba abaliwo ng'oggyeko basaabwe betwali nabo babamanyi basaabwe nga tukola emizannyo ku TV nze nateekako omuzannyo gwe bayita lwaki baavu era ffe twaggulawo National Theatre omuzannyo ogwange gwe gwali ogwokubiri ogw'Oluganda okuggyako Wycliffe Kiyingi eyawandiika akabbo ka muwala ogw'Oluganda ogwaggulawo National Theatre ogwange ne guba Kayaayu Museveni ow'ebyuma gwe gwali ogwokubiri abange temulaba nti Katonda mpangazizza neewuunyiza okulanga ti omuntu ono afiiridde ku myaka 53 abange Mukama yantonda nina emyaka 84 mbuzaayo emyezi 3 pese 85 nazaalibwa 1938 mu mwezi gw'omunaana gy'emyaka 84 wewala okumpa kazindaalo ow'emmotoka aginzigiddewo UPG twalanze dda naye mannange ow'emmotoka aginzigiddeyo UBG 127 bwe naatuuka nja kugamba abantu tujje tugiwalulewo mwebale kumpuliriza. Oyina emyaka emeka? Emyaka 84 mbuzaayo emyezi 3 okwezi 85 sikootakoota sikola ntya siri munene nnyo ate siri mutono amannyo gonna mwegali wabula amaaso gajjamu olufuufufu bannange mukama yeebale. Simwogerere wankalubo naye wuuno abange omusajja ono gwolaba nkakasa tikasooka mpandiika muzannyo saagala agalamidde wali ofunyeyo ekirabo ekirala eky'omwaka ogwa artist wali okifunye yazannyo ono ekifo ekya Ssekabaka Muteesa azaala Mutebi nga tuli ne mukama waffe twagenda okulaba ng'akutte akatambaala bwe njogera mukama waffe simwatuliza linnya ne bamuggyawo ne bamutwala omuzannyo ne gukomaawo n'agukomaawo gulaba. Bannange Katonda ayambye nze ebigambo nabyogera ku National Theatre mwebala okumpa akazindaalo naye emmotoka agijjeeyo nedda atagenda onoofuuka mulungi omu taata Mukiibi genda. Nsaba aba Diamonds Ensemble bawe muli mujje Diamonds Ensemble Afri Talent mukulu bajjo alyoka ajje Diamonds Ensemble muliwa
Diamonds ensemble kino kye kibiina kya Honorable Kato Lubwama kye yatandika ne Mariam Ndagire. Nsaba bamemba za Diamonds ensemble mwenna gwe ng'omanyi nti wayita mu mikono gya Kato Lubwama mu katemba wonna tukwetaaga wano bannaaye, tukwetaaga wano. Member Royal Theatre mwenna, Generation Royal Theatre nsaba tugweyo fenna tujje wano. Mukama wange Abe Mchiri toyanza nnyo okuwanga otuwadde omukisa guno. Ngenda kwogera ku bintu ebitaba kwogerwa okuva lwe baatandise okwogera. Ngenda kwogera ku bintu ebibadde tebinnabegererwa okuva lwe baatandise okwogera ku Kato Lubwama, kubanga bingi ate nga njagala mubimanye oluusi n'okuba nti abamu baleeta blames oba okunenya mukama waffe Lubwama. Kato Lubwama njogera ku Diamonds ensemble, nze mukozi namba emu eyasooka okuwandiikibwa mu kibiina kya Diamonds ensemble. Mariam Ndagire, Abe Mchibi yalwa fitaling nga ne director waffe, Asha Semogerere ne mukulu wa director waffe. Nze 001 omukozi gwe basooka okuwandiika nga bagenda kutandika ekibiina kya Diamonds ensemble. Era n'empeeba omukisa okubanga nayita mu mikono gy'abantu abo bonna. Ndi omu ku bayita mu mikono gy'abantu abasinga okumanya ati mu Uganda. Mukulu Abe Mchibi yali director waffe, generation eyinza okuba teri wano. Mariam Ndagire, Kato Lubwama nga kyalina ku nsi kuno Katonda kyali yamuwa. Mu kuwandika emizannyo mwe tukola waliwo stories ezijja ng'akeera kumakya naga naloose olugero luno. Emizannyo egisinga yalootanga na miroote n'akituukiriza ne kibeera. Sigenda kugenda awo kubanga mukama wange Mariam Ndagire yabyogedde ku Bat Valley Theatre. Kati njagala kuva ku lugendo lwa theatre Kato zazimbye na lwaki zaavaawo nga kati saawa zino afudde ekirooto ky'okubeera ne theatre kyalina bulamu we bwonna kituukiridde kubanga weekiri. Twava ku Bat Valley ng'abayinde bamaze okutugoba, ebibiina bino byombi byali bivuddewo, ekya Abe Mchibi n'ekyaffe ekya Diamonds ensemble. Nali nkola nga manager wa Diamonds ensemble, nempitibwa lifetime manager waffe. Bwe tugenda okuva ku Bat Valley Theatre, bino byenjagadde okwogera obwedde bitannaba kwogerebwako. Kato Lubwama yayogera nga tugenda nti ngenda kuzimba theatre. Ndaga obuvumu bwe yalina nga kizibu okukikkiriza ku muntu nga bwe twali ku Bat Valley Theatre nti Kato Lubwama asobola okuzimba theatre ate nga ganti mu Kampala nga tetukiraba. N'akwatagana ku n'omusajja omugagga wayita Bosco Muwonge yabaddeko wano ne bafuna ekifo. Kato n'azimba theatre gye bayita Cooper Theatre. Kakati obuzibu buva mu theatre eyo nti we twakolera theatre baali tebamanyi bizinensi ya theatre etambula etya. Kato Lubwama nga aguziza busuubuzi ate amuguza ekigambo ky'okukola theatre. Kati nga ye omugagga amanyi nti bakeera ku makya ne basoloza amaduuka, period kyamanyi. Bizinensi yaffe ya theatre ekula bukuzi nti ne bweba nti mukoze muzannyo oba okutunda ekifo kirwawo nga kikula. Kati twatambula mu kiseera kya Cooper Theatre nga buli kintu kyonna okupromotinga ekifo ekyo tulina okugaba tiketi nga za bwereere. Abantu bajja balabe omuzannyo
bamanye ekifo ekyo. Twamala omwaka mulamba kyogera nga sitya Katonda nga tugala tiketi za bwerere nga buli weekend tulina okuba n'abantu 2,250. Kakati nga tulina ekizibu nti gye twagabanga tiketi nga tesobola bagamba nti gwe tukuwadde ya bwerere, tugamba tukuwadde ya ssente emitwalo 2. Obuzibu buvaawa? Tutambula olugendo olwo omwaka mulamba nga tiketi buli weekend tubeera n'abantu 2,250. Kati nga buli Monday Mukulu Bosco Muwonge yabaddeko wano era n'atuwa ne ku ssente, era kimulumiriza nga nkyogera nti yali tamanyi bizinesi ya theatre. Buli ku Monday ng'atwala $25,000 nti zaayingidde ku Monday, naye nga muga Katonda mugulu Katonda omanya kutte ssente n'akuusa obutabo bwa tiketi ku ssente ye n'agamba mugende mutambule mugabe. Generation eno teyaliwo emu, abamu we bali. Bosco Lubwama simulaba, Robert Nsigire simulaba, Ebony Waisa waali. Kakati ne tufa n'obuzibu nti twamala omwaka mulamba nga endagaano yaliwo okukolebwa nti tulina okuzzangayo ssente buli mwezi okusobola okukulaakulanya ekifo ekyo. Ne tugenda mwaka gumu, mu mwaka ogwokubiri tugenda okulaba nga batubala obukadde billions of money, naye nga honestly Katonda batazikutteeko olw'okuba twali tupromotinga kifo. Kakati we twali twagaliro ga nti okufunamu kutuuse yali Christmas emu. Lwendaba ku millions 18 nga zitudde muki kuba nali mu ssente nga nziraba. Bosco Muwonge ate wakyusa naga nti mbitadde nga tetukyalina kyakkola. Twakeera ku makya ssaawa 4 twalaba guleda nga zimenya theatre. Naye ne Kato Lubwama, Bosco Lubwama yaliwo ebiseera ebyo nga tulina entambula ffe gye twatambulanga, ne tutandika okukaabira ku theatre nga tukuba emiranga. Kato n'atukwata naga abaana bange ngenda kuzimba theatre ey'okubiri, temukaaba. Naye nga baakamenya grade emenya ekifo ekyo nga bwe mwakyaba ali bazzeko mu Cooper Complex. Omusajja agamba nti ngenda kuddamu okuzimba theatre endala nga tetulina ate home we tuli. Twatambula lwe nalaba Katonda agenze Mmengo awo, tushe mu ddwaliro, tubaddeyo awo n'avayo. Ku kitanda yatugamba sigenda kwerabira nsigire salon. N'atukwata agamba nti baana bange ngenda kuddamu okuzimba theatre mu Kampala, tugende mu lutalo. Ffe abamu twanafuwa era nange kuolwo nanafuwa. Ne tuddamu okutandika ate okunoonya ebira bye tukola. Ne ngenda netandika okukola emirimu gye nasomerera egya gavumenti. Netandika okukola ne Captain Roy oyo. Mba ndi ku Buganda Road. Kato Lubwama najja. Yajja mu ofiisi yange ku ssaawa 7 n'angamba fuluma ofiisi eno. Bw'oli artist olina kubeera mu art. Kuba nakutendeka nkutaddemu amaanyi gange tugenda kukola, twafunye ekifo tugenda okuteeka theatre. Kyali kizibu okukikkiriza. Tujja ku Martin Road awo. Omukulu gwaiva atwadde ekifo nga waliwo ebizimbe byakumenya nga webalira grade ezigenda okumenya. Ngezaako okubalaga nti Kato ssente zonna zinvestize teriyo, sanga omuntu yali investize ssente mu theatre oba mu art nga Kato Lubwama, kubanga yandibadde yazimba zigoloofa, yandibadde yazimba ebizimbe, naye buli ssente gye yafunanga yonna ye muntu yali ayagala art era afudde ayagala art. Naguno ogwakazi bino biri wano era obeddamu ogera nti art. Kati Royal Theatre gyetya atuuka okufuna ekifo, bakwataga ne gwife atandika okuza n'omusingi olunaku lwe guteekebwawo. Nze nali nkola ku Buganda Road, twatuuka ekiro ssaawa 4 bazze okulambula abakulu ne tugamba ogenda kujjawa ssente zizimba wano. Atandika okuzimba theatre baggala CBS. Mu kugala CBS nga talina mulimo gwakola mulala, naye ng'atugamba nti theatre erina okuzimbibwa. Ne tugamba ogenda kujjawa ssente, tokyakola ku leediyo. N'atandika okuzimba Royal Theatre eyo, n'agimaliriza ng'agizimbye. Obuzibu buvaawa ku Royal Theatre era tusanga era mugagga ng'era tamanyi bizinensi ya theatre etambula etya. Twabonera ku theatre awo nga yagamba teri kulya kintu kyonna, twagala kifo kino kikulaakulane. Ne tuddamu okukola omulimu gwe gumu nga tugenda mu Owino ne tugaba tickets, ne tugenda mu Kikuubo ne tutambula. Kato Lubwama ng'atambula dduuka ku dduuka okugaba tickets ezo tusobole okufuna abantu bajja balebe ekifo. Tutambula lwese eyo generation eno esinze wejjidde nga gye mulaba wano.
tuzaaliddewo ebibiina bingi bwe yamala okuzimanga nti tukuŋŋaanye ebibiina ebibadde ku batibala ebirala tubireete wano era muvuddemu bannampijja babadde ndoza bagenze bayisima wonna sumula ebibiina ne bijja ne beeraawo ne tutambula kaakati erowooza obuvaawa tutuuka time ng'omugagga ayabanja ssente naye nga siga nti babanja bbanja oba lyati yatwagala nti omanye ekifu kuba nga teyeeyagalirako mu ssente nti akwata afuna magoba so kaakati ne tutandika ne tuzimba loosiyete eyo n'agimaliriza era omugagga okugira nga bizinesi egaanye era n'agimenya kakati okwagala ekintu ekyo tuyinza obutafuna muntu mulala akyagala bw'atyo obulamu bwe bwonna afudde ayagala thiyeta mu bulamu bwe kyonna kyonna kyakoze Kato tumwebaza nti atuzimbye nze saawa zino nja kukwasa amayanja mu eddakiika 2 ku lw'ekibiina kino mbadde mukama we ebbanga lyonna nsaba mayanja obeeko eddakiika 2 zoyogera eri abantu bano. neyanzanye mukama wange sebo manager wange basebo ne banyabo abakungubazi bannaffe mwenna sobola okubeeba n'okusooka okubeebaza mwebale nnyo mwebali eddala olw'okuwaayo ebiseera n'okujja wano nga tukungubagira mukama waffe ono taata affe mukwano gwaffe buli kimu kyonna. Erinnya eryange nze Nule Mayanja Kibirige banzala ku kyalo kino Mutundu. Honorable Kato Lubwama nakwatagana naye omwaka 2013 nga nva ku University Makerere okuva olwo simwawukanangako era bino byennyini bye nasoma e Makerere ku School of Performing Arts. Sijja kwogera mbo bingi nnyo kubanga sinze mwogezi w'olunaku ate ndowooza buli kimu olwo siba kyogedde naye nja kwogera obugambo bubiri. Ekisooka abali wano bonna be mulaba abakulu n'abato abansinga ne bensinga omusajja omwagalamidde awo gwe twayitamu Mukama n'atusaasira n'atusembereza omusajja gwe sirabanko mu nsi muno kubanga Katonda yamuwa erinnya n'amuwa ssente n'afuuka MP n'amuwa ebitiibwa naye yaga Katonda mu ggulu nga simuwaayidde oba nga soogedde olw'okubanga agalamidde awo Katonda yamuma ekigambo ky'okwepanka nga ne oba ofaanana otya ne oba ofaanana otya faamu temwani tutegedde akusembeza n'aga tugenda wali mu katanga tulye emmere n'akutuuza mu mmotoka ye ebbanga n'ali bavuganga muvuge naye emmotoka ye obeera driver nga gwagivuga gwamanyi kasita omutuuse ewako bakusawuna weeyongereyo tabuuza oba ogenze wali mmotoka. Sikirabangako sirabanga muntu alina linnya ng'alina ssente nga teyeepanka nga musajja omu sikirabanko basebo ne bannyabo era tusobodde okubeera naye nga leero oba okyankanyeemu naye enkyobero lyawo nga kubira essimu musiru naawe olina kasukoma tukole ng'okomawo bannyabo mwenna abato abali wano abakulu nnyo obutabakyusa kubanga omuntu alina emyaka gy'atuukamu nga okumugamba okukyuka omanyira mumanyiire naye abato abaliwo njaga mutegere ekigambo kino Katonda abanga akusaasire n'abaako waakutuusa n'abaako ekitiibwa kyakuwa amadaala gaakuwa teweepankanga. Abasebo ne bannyabo abaana abato mukola ebibiina ne bakuwa ekitiibwa kya dayirekita tonategeera bulungi byokola n'ovimba nnyo n'ovuma n'ojerega ndi dayirekita please basebo ne bannyabo ndaba bategeeza ebigambo bino wetuba nga tunagenda mu maaso n'okutambuza ligasa ya mukama waffe nga twalimba bwerimbi kubanga agenza okufa nga tulina emizanyo egimu gye tulina ku TV nga ku Palomagi Kiroko nga ku KBS waliwo gibagenda otandika kusanyuka waliwo pulogulaamu ya Sizi Fire gy'odde sipiika ayogerako wano egenda okulaba ku Serena omwezi ogujja ennaku z'omwezi 29 wetuba nga tunabitwala mu maaso olugezigezi banna bear down to earth obeere muntu wa wansi ogenda kutuuka ku buli kimu. N'olwekyo basebo ne bannyabo ebigambo byange mbikomezaawo. Kato Lubwama omukama Katonda eyakutuwa tumusaba akwanirize mu ggulu akuwa ekifo n'atukusaba essaala esembayo gye nkowoola otusaasire muffe abali wano naddala emyaka gyange oggyemu ayinza okukufaanana. Katonda etuyambe kubanga fiyeta erina ekizibu
National Theatre yiyo abayindi bagagitwalako National Theatre kujidoko basaveya la bonita elikonna nyiniyo ya busere twanya tusanyira mizannyo ebisawo ebibanga tebiriwo twanga samba mpira ompira twanga kusamba twali bisawo ekisawo kya Katemba ye theatre tebagizanyira mu kisaawe kubanga twetaaga sound twetaaga ebintu ebyenjawulo enkuba ejja tozannya nolwekyo mwenna abaliyo ne gavumenti mbakoola mutusaasire mutuyambe tubenga twafiyeta maaso kulw'omusajja ne fulaga yetu juwanirire mwebale nnyo mwebalye ddala nsabayo omukyala ayinza okwogera abamu ku beyajjayokko oba Shamimu obako kyoyogera simanyi mwebale nnyo mwebalye ddala banange nga kisalo nnyo kisalo ddala amanya gange nze Shamemanja abasinga bampita Zubeda njagala nnyo okwebaza abantu mwenna abazze wano kungubaga naffe mwebale nnyo mwebalire ddala nga sinava kazindaalo kano nsaba ebibiina bino wammanga UCC n'ebibiina ebirala ne gavumenti kumu byonna byonna ebitegeka awards okusiima abantu abalina kye bakozeeko mu industry yaffe abantu bangi abafunye awards mu UFF okuzanya firimu okukola biki naye wano waliwo abasajja abakulu abalina ebintu ebyamaanyi bye bakoze nga tebasimbangako webala okufa ne mbawa awaadi ate nga babaddewo nga bakola ebintu ebyamaanyi nga teri abasiima Anko Kato abaddewo n'akola ebintu ebyamaanyi nga awards muziwa abaana abato nga ne firimu ziri half baked naye nga Anko Kato tasiimibwangako ate nga byakoze abikoze tewali muntu kinomu yali azimbye theatre kati amaze okufa muyinza okumuwa awaadi abakyaliwo abalamu muba awaadinge nga bakiwo neyanziza abaddamu n'ensembo mwenna nga temunava wano nze njagala mumpa obweyamo bumu kyekigenda okuba omusajja oyo Diamond ensembo egenda kubeerawo ezannye kyokka kyembesibyeko mwebale nnyo mwebale ddala tweyanziza nnyo twagala okwaniriza bassebo ne bannyabo nsaba twanirize Dr. Kiza